nze nkubaza King Sawe bali kubeera muvumu wadde byonna byapenize bajjako emizindaalo yamugeeza yamugambye nga waali awo ng'atudde awo namugamba oli oyagala kunzita watta ssente zange kyokka ogguluwa ne mukazi wo mukyakala mulya naye nga nze nafiirwa nkufuna beekuwe mu mitima nti ensi eno Uganda si yaabwe bokka beekuwe mu mitima nti baaleeta ebyobufuzi ebyobukulembeze tebina kubeera bya NRM byokka nti oba bakubye akalulu tolina kukeera makya kuwamba abantu abasajja abo balina omutima omubi ogaggawaza omuntu omu ng'ogenda keera makya kwavaaza abantu 100 oba oyambye eki nyina mamujja kufa abaana bammwe baliraba ku nnaku abaffe gye bakoze eki gye bayiseemu mukyalawo ezalibule boss lady naye oli kuba upcoming obukola massage obukola kibwe bakanabo omukazi atuuka ekiseera n'agamba nti omukazi sajja atalina test atalina class wachi oba osazeewo kwenda genda ku class eyawaggulu kizibu nnyo omukazi nga kusinga obugagga nga kusinga okuyingiza okuwangala naye mu mukwano so muganda wange twenenya zali twenenye ng'abasajja abaafuuka abakazi mu maaso g'abakazi omukazi akusinga obugagga tali kuwa kitiibwa ali kukyawa essaawa zonna zayagala okukyayirako babuuzaako mena bakyekumide ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe nze ne dijja ejja kuba omutuuze tutemeteme ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda bingi ebibadde bitambula bwe tubadde tuyingira wiiki eti bingi ebizze ne twebuuza kyekigenda mu maaso oli omwana ali mu misinde ono tumulaba ali mu mupiira ono atuteera butambi BBC kyekigenda mu maaso byonna tugenda tubitemaatema tutegeere ensonga obuzibu buliwa kiki abamu bagamba omwana obutambi abutunda byonna nze ne dijja ejja kuba omutuuze tutemeteme ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda ndine otume ejinga utamanyi sumulala enzobe nkulidde mu kyalo badde omubuuza ndayakola ati era tukusumulula eto enzobe tebamusumulula be bati ddala oli jingiwo nikati konga mwera mbu tumanyi sumulula amazzi ate olaba gwe jingiwo bakugamba nti leeta abantu 10 abategeera ng'oyinza okutwala jingiwo seba ategeera oyo kiri kikya kirina tabba olamu bugamba ki buli okukempozi obwo ensi ogiraba otya ku district wange gw'olya olinga ng'abantu bagulira wano njalebadde ennuma okukwata emitwalo emmotoka yo kyemanyi enywawo emitwalo 10 okukwata emitwalo motoka kijogamba jingu nyambako ekipapula ekyo kiteke mu gundi muli onedda mu kimuli muli baafu ebbaafu eri ogiteke muli oli ayagala kubiika nitayagala kwogera nti nayagala kubiika kati kankubuuza obanga ku nkoko ensiru kale tukkiriza okuteeka mu mmotoka oba ogenda funa emmotoka motoka ki gyonna gy'oba ogenda ofuna oteekemu amafuta ga mitwalo 10 ogende ewaffe e Butambala ekakubo okunzeeka n'okumpa bisikuiti bwe wagula emitwalo 2 ekikebe ebisikuiti wa mitwalo nedda ssebo jingi ukiyuzeemu gwe simazeewo nakumalawo kyekyangu kwebyo kisokera dda nze siziika bwe nkusooka ofa togenda kunziika esiziika twanzikiriza kuziika waffe bye bye nagamba mbu olimu shiriki era eri munda mukamugundi owulire omuntu ng'atandisa obwo obuntu bwe butyo naye nga bisikuiti mashallah neeyanzizza saba Allah akuwa ekikebe ekirala olwokubiri bwe nabanzize kati galawo oli asobola okuyingira awo onyongereyo mashallah naye ng'oli otya kya gwala kembwa sina tabu olamu bweyagala sina ensi ogiraba ensi etunyigiriza ne sipiidi etuvuga sipiidi ate etya ebintu bajeti ya luno nana bintu babyongeza Uganda yayononese bwe omanya buli mwana ali mu Uganda wa buli muntu ali mu Uganda ajja kusosa milioni 2 n'ekitundu n'oba wakazaalibwa n'oba nga wakazaalibwa kuggwako ebbanja lye batubanja olina okugula pampa ziriko omusolo ekyewuunyisa nti n'okugula biki kyewuunyisa nti bakadde baffe bakoze kimala okola ki ne palamenti abantu betulonda bafa ku nsako yaabwe tebafa ku bantu kwekkusa mbuto zaabwe bafa ku nsako yaabwe n'olinyisa n'ogenda nti emmotoka mugafuna ya 3 n'olinyisa n'ogenda kwegala buli kimu akirinyisiza bulinyisa naye nga temufuddeeyo
gye mujja omusolo yewa nkufuna omusolo tegumala mwewola bwewozi Uganda etambulira mu kwewola budget yaffe etambulira mu kwewola akaseera twewola buli financial ya twewola era temuyiga tubeera mu byakwewola era mwe temwerali mwana binyiiza ne bikwasa ennaku nga Mukama Katonda gw'amanyi. Nsooka okwebaza Honorable Nammeere yayambyeko omwana wa Biswanku gwatalabirira yamutadde ku gundi ya Parliament omwana walwala yamugambye anoonye eddwaliro lyonna eddungi biru ya Nammeere insurance ya Parliament jjukira oteekako abantu 7 kati oyo mwana Nammeere yamutaddeko insurance ya Parliament n'amuwa ssente apangise ennyumba emyezi 3 n'amufunira n'omulimu bagenda bamuwa ekitone ennyo emitwalo 5 ku 8 business omwana alabirire ekitonde kyateeka okuba naye mwana kati mbuuza ekizibu ne kiggwawo wakikyaliwo ekizibu ekyokubeera nga taata talipa naye Nammeere agenda kuyamba abantu bameka ati osanga byo gwe yasookeddeko twebaza akatono ke yakoze sina kigenda kwebaza gwe nze mwebazizza mwebaze because ntegeerayo asinze bangi abali mu ofiisi awo kalina kyakoze kati kankubuuliemu ekintu kimu amateeka ga Uganda gafevalinga nnyo omwana omuwala negerabira omwana omulenzi nti omwana omulenzi etwabokoza y'obuzibu y'omwana omuwala baana bakola amateeka ga Uganda ye omwana omulenzi ani amwogerera tewali tetuganye nti Nammeere yayambye naye omwana omuwala oyo yadda ku live n'akuba omwana n'amwogerera ebigambo eby'ekisiru lwaki tomanyi papa zaweddewo kati oddire nti omuntu ali tormented mu bwongo n'omulekera omwana abeere n'omwana wadde maama we kati oba otaasizza ki so waliwo okuyamba kwebayita kabampaane ng'omuntu gyesa ayamba kabampaane tugende maaso ekizibu ky'oyo omwana kiri mbakazi oba kiri mbawala abasukka omutwalo gwo mu Uganda bayitirivu okitegeera bw'oba osazeewo gamba nti oli minisita oli member of parliament oyagala kuyamba yiteete etteeka erisa okufevalinga both parties yina family gyemmanyi fida maama yafa fidde essaawa alekawo omwana omwana waaba ali emmere ono omukazi ali mumaka amugamba ondabikira bubi tunula eri ku kisenge okitegeera kati fida tekyalina maanyi nga protectinga mwana muwala ng'azadde nkufuna okitegeera so okuyambako omuntu omu ng'abantu emitwalo giri mu kusafalinga tekigasa tekirina makulu kirina makulu ku mmwe alabira okumpi naye nze alabira ewala tekirina makulu kulikayo wakazi bwekapo navuddeyo tekyabadde kitya tutandikire ku ye esookera ddala nebaza abantu bonna bajjumbidde yakazi bwekapo amiina mwebale kumwebaza ebigambo byayogera tebazire because of music bazire okuba nti kazi bwekapo alina ebigambo byayogera ebyamakulu ebireetera omuntu okukyusa obulamu okuddamuko ku magezi amatintine kazi bwekapo nga ye mundo ng'abonyeebonye nnyo yasooka kubeera manager n'avaayo nanaka okuyimba blablabla kati yafuuka influencer ate nga muyimbi kituufu just ebintu ebimu byesaayagadde ku show nti yalaze nnyo ayagala nnyo ssente atya tebo yabadde ya $2 million naye nga kuliko mazzi na soda okitegeera naye ekyo sikimunenyeza nti abadde aludde okuteeka show ate n'ekirala musajja musiraamu eddiini ye temukkiriza n'ebyokulya eddiini ye temukkiriza kola bintu biri alaamu wadde ali mu kunoonya anti ebyokulya eddiini ebikkiriza kipusi n'enkoko gwe muzeeyi masembe ekkirizibwa kuba kamasembe ako kagende tukole erekera otyobola abantu anti obeddange oli mukumanyiira ate ntya nagamba okukubira mu kamera ndiwadde n'okutuma embwa yange erinnya ly'enjagala naye funayo embwayo gituma ejja ku bisikulinako buzibu nze embwa yange nagiyise mati sembe muzeeyi
kati mbuzibu ki bw'osanze enkoko ndi waddembe chapati okutuuma embwa yange erinnya lyonna lye njagala so gituuma ne Museveni banne baatuwa eddembe erinnya liryo ndaga nti erinnya liryo eddembe liri gazeti buwa ate bagagirira gazeti weddira ki nsenene embwa yange eddira nsenene egwe ate nakyo genda kunkola ngena kusuwinga genda osuwinge kati tekiri haramu naye according kunze nti omuntu wagenda mu bidongo mu bivulu asinzira nnyo mu kutunula mu yakunywa ddani okulya ebyokulya nti ebyokulya abantu banywe babyeraliikirira biyinza okuvamu obutwa obuyinza obbakala ekiro okuba nti bakola ki baluzinga obulamu bwabwe so nze ku byokunywa bye natunuulidde so saakifuddeku nnyo ku byokulya nti ebyokulya ebyo sodo beza wadde mukaaga n'okyobwa amazzi mukaaga as long as kati yataddewo nekya just kyannaku nnyo abantu bavudde bakomplain ku miliyoni 2 tebo musajja natuwa amazzi ne soda nene ebeera bino omusajja musiraamu kituufu bye nalabyewo King Saha awanda muliro webadde nnyo King Saha okola ki gwe twasigazza mu Uganda munasookera kumaze okuyimira ku mazima noyogera obulumi bw'abantu oba mulimu abantu abamu nga bensi balowooza nti nno yaabwe nga bo balowooza ensi bagenda ogikungula bokka obyogera mutima ki njogera nga munnayuganda tugende maaso alumirirwa abantu nkufuna abaafa mu kalulu akawedde kituufu ng'abantu abamu bakola just order olwokuba nti balina state emabega waabwe ne batukira abaana ne balemaza abaana ne basiba abaana ne bakabasanya abaana nze wange bunamwaye balemaza abaana bange ba agent abaali abawala babakabasanya nga babakwata mu mabeere mu bisambi nga babatadde mu drone kati abantu ng'abo tetulina mmundi za bagambako kyetulina ku muzindaalo namumwa era nze nkubaza King Saha bali kubeera muvumu wadde byonna byapenize bajjako emizindaalo wayogedde kyobadde olina okwogera abantu bamu tubalangireko nga batufunye nehudamaani mwebaza yali ku mukolo ogumu n'agaba bannange mbebaza abantu b'emawokota mwe bali kunnonda naye akalulu bakabba eyakabba atudde wano maama Ameri yatukuwa ekitiibwa nayogera byonna byayogera mu maaso nga tamugeeza awo kawe twasigazza tetulina muntu tujakera amaze tubakwate tubakube nga bwe batutta tetugirina tulina kintu kimu kyokka Katonda ku saidi yaffe nga kumusaba bannange otukoze bubi otwemezaako abantu oliretadde enkyukakyuka esookeramu ky'okuwa omunnansi okweyagalya mu nsi ye kyannaku nnyo nti abantu abamu tebamanyi nti mulimu abantu abaafiira ddala mu kalulu akawedde abantu abo bakola order kati weoyaga kumanya ku musajja gwe bayita Kasolo kubiira Geoffrey Rutaya omugambe Kasolo yakola ki mu kalulu bujja okumanya Geoffrey Rutaya kiyayitamu mu kalulu nga order just Kasolo yagikoze kyannaku nti ffe abankusire tulina gye tusobola kera mu kyakuwaaba tetulina zidrone tetulina mundu tetulina majje tetulina state house ku saidi yaffe just Katonda yabeezaawo abaana b'abantu baafa abaana b'abantu baalemala just lwa bifo abaana b'abantu babakabasanya mu kalulu akawedde just lwa kifo kati King Saha nze omulaba ng'akoze ekyo kyakoze kyokka kye yasigaliza muzindaalo na kamera kirungi kiri nti yamwogeddeko byagenze byafaayo nti teyamugeeza yamugambye nga waali awo ng'atudde awo namugamba oli oyagala kunzita watta ssente zange kyokka oggulwa ne mukazi wo mukyakala mulya naye nga nze nafiirwa beekuwe mu mitima nti ensi eno Uganda si yaabwe bokka yaffe ffenna beekuwe mu mitima nti baaleeta ebyobufuzi ebyobukulembeze tebirina kubeera bya NRM byokka nti oba bakubi akalulu tolina kukera makya kuwamba abantu omuntu soomukera makya mwana binyinyiza n'obulyange ennaku ekkutte nze ndi kimabega wakyo nkiwagira 100% King Saha kyakoze kituufu ekyokujja ku stage yes kwakati n'engero tezikyakola bagamba emiti emitu gye gigumiza ekibira
tekyali mutu gugumiza kibira engero tezikyakola nti ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka kitulaba ennyonyi enkulu eyigiriza nte okubuuka kati enkulu eyagala okubeera mu bire yokka ennyonyi enkulu bweba nga esazeewo okuyigiriza erekera ne chance n'ento nezitandika okubuukira mu bire n'ennyonyi eziriwo kati enkulu zezaagala okubuuka zokka engero tezikyakolera kodde kuba amakulu bagamba obukadde magezi n'abakadde abasiru bakaddiwa kakati King Saha bw'oba yakedde ku makya n'alangira abantu abamu balina obbalangira era neneebaza abantu abali mu kuziika kwa Master Parody President wa Nigi nawe yavaayo n'agamba President yakoze mu kuziika ne bagamba nedda ssebo naba teyandisonze twandimuziise baagala tulaga nti otuwa milioni 20 nga tufudde kitwetaaga nga bannayuganda naye omuntu yafa ku luguudo tekuliko na kamera eraga nti motoka yawe yamutomera nsi kyeyo etalumirwa munnansi erumirwako abantu bokka bawagira ekibiina kyayo tulina abaana n'ebyana King Saha, big up on yourself. You're one of the kind. N'abakujaji nga tebamanyi kiki kyoyitamu nze omuntu ataluzingako biliyoni nga yiye nemusanga nga anenya King Saha kyakoze manya musiru anti mulimu abagamba mbu King Saha statement ze wano ng'amaliriza okuyimba yatuwaddeyo ddakiika 2 mu ka interview ng'agamba Kasolo okumanya musajja gwe politics yaggwa naye nga Seruganda n'otakubira ku munno ssimu kumugamba munnange wakola loosi abantu ne bagamba Kasolo alina enamba ya King Saha kyamunenyeza okubanga teyamukubirako muganda wange Kasolo asobola okufuna enamba ya King Saha wonna wajagala mukazi we Prince Samira si muyimbi kyoga ntogamba Prince Samira tasobola kufuna enamba ya King Saha aba asobola kati waba asobola nga Kasolo takikoze ani mukyamu ng'omuntu wamufisa bizinensi ze kyekiringana ne wana ebunamwayo bamba abantu bange ne basiba abaana ne balamaza abaana division empandiikira mbujjange obeerewo mu kulayira k'omukyamani omupya owa NRM nabuza kitawuni kiraka ekyampeereza ne ngamba ggwe olinayo omwana gujjanjaba gwe balamaza mu kalulu nedda lwaki ompandiikira ebintu ebya nonsense lwaki ompandiikira ekibaluwa kyo nti nzije mbeerewo mu kulayira nga n'akalulu tebakabala nakabala are you mad? Forgive me, Chairman. I thought that it would be very small because namujjako bujja ku ssimu yange. Yes. Nti okubanga kalulu kaggwa. Nga wogamba nti kalulu kaggwa. Munno munonyi muganda munnange mbadde nsaba kunsonyiwira ebyapeninga mukadde ak'akalulu. Because mu kalulu the strongest survive. Asinga amagezi yakola ki? Yayitawo. Naye ate sikukeera makya kutulugunya owaayi. Bisikuti wamulese kumumalamu yenna. Awaddemu. Kyekyemisana nakyo enjala emuluma gwe nze King Saha kyakoze n'okugamba nti Kasolo amukubira tyandimukubidde tyandimugambe mukubira abasajja balina omutima omubi balina omutima omubi ne mulimu era abafunye ku Kasolo abasajja abo balina omutima omubi ogaggawaza omuntu omu ng'ogenda keera kumakya kwavaaza abantu 100 oba oyambye eki bibino ebibadde onyumiza ne byannammere simanyi nammere yambye omwana wa gundi simanyi omwana lwaki osomesako omwana omu ng'abaana ba Uganda bangi nnyo bayita mu the same process mu buzibu ebumu gero leeta etteeka tukula omutwe wasoma oye etteekereza okuprotecting omwana oyo then ogamba nti gw'ojja kuweera n'oweerera paka ddi nga n'amasomero ga gavumenti tegali mu ntebe nga n'amasomero ga gavumenti tekalimu basomesa kati nga gwe omuntu n'oweerera paka ddi emyaka 5 oginaggwako omwana oyo gw'otadde mu bulamu obwo anasobola okubumaintaininga omwana ono tasobola nze kati kankubuli wali omugagga omu alina ssente yangamba Jacob why is it okay if you have my if you let your daughter stay at my place bawala bange bajja mulabirira nemugamba boss I can't nambuza ku lwaki nemugamba boss obulamu bwo buli expensive obwange tebuli expensive
abaana bo bakwata milioni 20 ne bagalya mu nnaku 2 kati mpa nkuwa omwana wange ajje mu bulamu bw'abaana bo atuke ekiseera akomeyo wange nga obanga kunyiizizza nga so amugulya nangatto ya mitwalo 5 gy'ogulya gwe abaana bo nina soka sonda nsondi nga so akera macha mutwala mu vacation simanyi Paris wa abantu gyotwala abaana bo nagamba nandi yagadde nnyo mwana wange okulya mu bulamu bwo naye obulamu bwo si busobola obulamu bwo bunene nnyo Mukama n'agera ng'omutaddemu emyaka 2 n'akugjawo kati watya ng'omwana wange azze n'abeera naawe n'akunyiizaako akantu kubanga olina entondo why are you saying that? Yes, gegana amazima olina entondo wadde oli mugaga olina ssente naye nkubulya kyempulira nze mu mutima sijja kugeya olina entondo kandi kati nyowe kati kakunyiiza just oyinza nga ntojange waka saa 9 nentuka saa 9 eddakiika 10 n'onyiiga kati omwana wange anaga ntopa amazzi n'aserera naye asa ekikopo kye $50 eza $. Ebigamba awo bigenda babitya n'asooka n'asirikawo ati naga kyongambe kinnumye nimuga ekiyinza okukuluma naye nga kyekituufu naye nga ge mazima muga nze nakula bulala sigeya muntu wadde onsinga ssente nkubulya kyempulya mu mutima kyeddamu kwogera nange nentula mu motoka ye netuvuga netugenda nga tayogera nange omulundi n'ogwo niwayitayo ebbanga amanyi nange seeguya muntu nze golaba neguya muntu omu Katonda niwayitayo ebbanga nankubira essimu nagamba Jacob kyewangamba kyannuma but nakirowoozaamu ng'omuzadde nga your point was right nimugamba thank you for understanding najjako essimu ye paka kati taddangamu kwogera nange yatondowala naye nga namugamba mazima so akuwa mwana wange kumuteka mu bulamu bwe sitasobola nga nze omuzadde bantu bangi nnyo abali mu nsi muno tebasooka kulowoozaako kutwala abaana gye babatwala nakwata omwana namutwala wa muganda we mugagga nga ku Christmas ekintu nga Christmas eringanga ya bulijjo enkoko bazirya buli nnaku soda bamunywa buli nnaku awo bagenda buli nnaku kati gokwata omwana w'omutwala eyo bwakomawo omwana abeera tormented mu bwongo namugamba omwana wange mundekere nja musomera we nawa n'omutwala tugugamba ntokateko 5 nkwateko 5 asomere mu masomero gensobola paka kati mugagga wange yanyiiga Kasolo yabadde alina kukola atya yali alina kukola atya mu mbeera eri kuba paka kati saha alaga akyalina obusungu Kasolo alina kubeera muntu nti wawa King Saha wagira NRM si musango kwa King Saha Nuupu si musango kwagira Nuupu si musango bakira mu jenda tekaka ekivulu mulika kitekeyo atagira gabantu mugende mugijeko government ya NRM sikuita mabega ate mulemesa mukonjera because ekivulu nze kyali kinsaze ko nkimanyi sigumu sebiri sesatu sena ebivulu byali binsaze ko mbimanyi akyali mabanja nakakati nange nina amabanja genina okusasula ge bamanja zisitaina sente okitegeera so King Saha big up on yourself, I salute you sikwenako buzibu era nenebaza Princess Amira okubeerawo bbaawe mukadde ako nali kyatulidde bati cheke emmeezi yadde yagala ebamire bombiriri ng'ettaka libamire ng'akasajja kikabakola Princess Amira nakwata ekigalo ekisajja awete bbaawe guma mukwano naye nga akasajja kabalemeddewo kabatwaliriza kyokka kye twasigaza ekyo twasigaza ku lumbe mu kyaki omuntu omusanga awo mulapingire obusungu bukugwe kudda n'okumulinda ku lunaku luli ononye famire eyo nalina ogitemeteme yes okawuka we twasigaza bwe Katonda abatuwadde n'abatukwasizza mu ngalo zaffe 5 kyekiseera naffe tubalangireko tubalagire nti bimutukola bituluma wadde tutulina busobozi bubalumba amateekamu aga miliyoni 5 naye wano we tuli mussa omuka gwe tussa naffe namwe mufa naye namwe mujja kufa abaana bammwe baliraba ku nnaku abaffe gye bakoze eki gye bayitamu era n'omusajja muyimbi yankolako effujjo mu kalulu neyekobaana n'abantu okutulugunya abaana b'abendi because ayagala kwesasuza nze musabira Katonda amukuba omuggo gwalifa teyerabidde twamuyita ku mukolo gwo tesobola namuyita naawe fala omuntu atajjukira
atasiima omuntu yeerabira sikolagana naye omuntu ali selfish mubi bangi abali ku mugongo gwa King Saha bamugamba kipike tebasobola kuvayo kwogera nze omugubbo sisobola kera makyakwata ku muzindalo kulangira kasolo naye bye baatukola bibi mwe mwaleeta ebyobufuzi ne mugamba abantu mujje mwesimbewo timwandiga abantu bannange aba NRM boke bakirizibwa okwesimbawo titwali babaddeko na bizibu naye mwaggulawo oluggi olulaga nti buli muntu waddembe okwesimbawo omuntu neyesimba gwe n'okozesa amaanyi g'oyina n'okozesa amagye g'oyina n'otulugunya abantu b'abendi abantu bogenda okukulembera lwakalulu n'olemaza abaana b'abendi n'omalemaza abaana balezi bakyasobola kuzaala lwakalulu maani kiruma kyokka kyetwasigaza tewali kirala sho yakazibwe kapo omwana ono bambi step mother we yatulugunya omwana nadduka ewaka kati yakula bamuyitaani owa kapo Anifa Nakazibu yazze ku stage olulima nga baluyimba najja ne baganda be ekibuuzo kyange kigamba nti tetumanyi bulamu maama oyo oba Allah yamujjulula kati tugambe waali kuba yamugoba kapo watunulira niifoonu ka vidiyo kana akazze ku stage mu mutima gwe awulira atya nga kutulugunya kwe yatulugunyaamu omwana omuto ebbujje n'amutuusa n'okumujja wa kitaawe leka nkulemu ekintu kimu si buli mukazi yenna nti muzadde si buli mukazi yenna nti no maama nakuwa sitori ya kabaka bayita Nawizo ne Ketia Nawizo yazaala abaana n'abalekaawo nkufuna Ketia najja n'aveeri n'abalya Ketia si maama because wabanga maama yandibadde akwatibwako ekisowwaana obwo n'abukuza Nawizo si maama because yarajjaggalira abaana byakira mu ky'okutunda oyo mukazi yajja n'abaana mu maka tetugaanyi okujja n'abaana mu maka tekitegeeza nti gwosanzeewo gwotosaddewo si mwana omuntu yena gwosinga obukulu nga mwana aba mwana wo kyekifuula ekigambo maama otyo maama tabeera maama w'omwana weka gwe yeetisse kituufu maama abeera maama w'ensi kyekiringa nga taata tabeera taata w'abaana bokka baazadde taata abeera baana b'ensi bwobanga essaawa zino weebaka ku mwana eyenkana n'omwana wo gw'oyina n'omwebakako mu bya sex ng'ogaa nti oli taata toli taata because oli taata waki wa mwana wo yekka yekka omuzadde yenna yenna nga musajja awulirwako ensonyi ku mwana gw'azadde gw'atazaala tamunyako nsonyi so muganda wange yonna gy'oli nkugamba kindimu kyokka si buli mukazi nti maama era si buli musajja nti nno maama oyo omwana kyalina okumakinga sure kiri nti nifaanyirira olunyirira alina okukola ennyo era kapo alina okukola ennyo kiraba kino ekisajja lya biskwiti ki kyenjogedde jingo lya biskwiti kulaba naawe mwagikaze lya biskwiti nkya biskwiti omwana akola atya tayogedde kimenyewo situna muntu nga yeeguza bya kisibu kapa agenda funa mu omwana we yasoma muyivu tebadde otegeeza ekyo kati kale mpa ebibyo yogera ebyange kuba kati ndabye ofuuse dictator anyway omuntu gyamanyi enkuba gyekola ki gyetonya kyagagalogo naawe owoomabwa so senezwa abakazi tukize tugaane nti Kazibe Kapo nga yenga omuntu mwebaza era nebaza n'abantu okugenda mu show ye nali mbwinamwe waleeta nti Kazibe Kapo alina okusasula omusolo nebagamba Kazibe Kapo taliwa nti musolo amusasizza omusolo waki mukole ki ngusali kunze kirungi kiriwo nti show ye yabaddewo wekizoke nze Kazibe Kapo yanyimbira ku bivulu bya bwereere ati nga ndaba omusasizza omusolo tekijja nange ng'omuntu kyenyomuwa kyekyo okubanga nti ali mu bunamwaya ekivulu kino tamukijjaako musolo mungi
mbu yeesedde era yeesedde yandibadde agenda ku Serena oba yandibadde agenda anyway, abantu bazibu azonga zafunye abantu n'afisa akasente esingadde okubeera ekikulu ddala okwerijja waggulu ne batajja n'ovaayo ng'oli mwavu nga n'ovaayo nga tolina ddina ekikulu. Tolaba mbu yabagobye wano eri bisobola okugaana Abannayuganda be bati bali complicated. Performance ki esinza okunyumira? Yakazibu ekkapu ne ya King Saha esigadde saagala kumanya. Ate yazabadde zitya? Nnungi yoyo kazibu ekkapu tasukkaawo. Naye yamutungidde amanyi yamutungidde bulungi bambi. Yoyo kazibu ekkapu tasukkaawo ate n'ekirala nti musajja omulembe gwe mulala nnyo. Naye yagezezzaako okumaakinga n'ekigenda mu maaso mu nsi. Tumwebaza bambi. Music abantu bavuddewo basiimye bagambye y'endongo kiriya. Entegeka yabadde nnungi just table zaabuzeemu ebyokulya. Wasasudde table? Sulamoto nawadde ku table ya Sulamoto. Waguze wasasudde table? Nkiikiridde abaagula. Gasiya. Tugende ku kirala. Tugende ku kirala. Wetwogerera. Mukwano gwo. Shakib. The champ. Mugobe. Namanya ajja kugobebwa. Bamugobedde ku kitimba? Namanya ki ekigenda mu maaso? Namanya ajja kugobebwa. Zali the boss lady dating for fun. Zali the boss lady dating for fun. Dating for what? Dating for kinyumo nti ndi mukwano. Dating for a reason. Bakazi bangi nnyo tebalina value. Dating for fun, dating because bali mu mukwano. Niyo mukazi ine nsanje tuwandi badde ngo dating mu mukwano. Wandi badde dating for a reason. Wacho yagala omusajja oyo. Musajja alaba obwererebo, musajja gowa najja ku condom nayingira ensi yo gonogera ku postina akuyamba ki mu bulamu. Chicha kugattako. Omusajja oyo gogera noyeza kengoye wofuna olubuto lunaku lwa leero naafa. Agenda kukoleka atya? Zali omanyi kino manyi omukazi okubeera nga alina kilasi nga gwe omusajja tolina kilasi. Shakib talina kilasi. Mukyala wo minisita naye oli kuba waiter oli kuba maid bw'okwana bwe baka nabo. Mukyala wo Zali the boss lady naye oli kuba upcoming obukola massage obukola kibwe baka nabo. Omukazi atuuka ekiseera n'agamba nti omukazi sajja atalina test atalina kilasi. Wakyo obasazeewo kwenda genda ku kilasi eyawaggulu. Bw'ayise mu bingi. Naani? N'omusajja ono agumiikiriza ebbanga ddene. Agumiikiriza kyo kituufu. Nejja si kyoba omanya. Kizibu nnyo omukazi nga kusinga obugagga nga kusinga okuyingiza okuwangala naye mu mukwano. Mbadde nsaba mu statement eyo. Omukazi waba akusinga obugagga. Oto? Kiba kizibu nnyo okuwangala naye mu mukwano. Lwaki? Because obwongo bubanga bwa musajja buba bulina okuyiiya. Oto? Ate kyatunde omusajja eka yalina okuyiiza amaka ge. Nkufuna. Bw'obanga obwongo bw'omusajja tebuyiiya kwenkana bwa mukazi. Mu relationship omukazi afuuka omusajja omusajja n'ofuuka ki? Omukazi. Mulina kubeera waka ng'olina kanyamugongo. Mulina kufuna boosters eziboostinga omubiri nga chance olina omukakasa nti oli musajja wantwawa mu buliri. Naye otuuka ne mu buliri nga tukyasobola mukakasa alina ssente, alina amagezi, alina ekitiibwa. Gwe toyina ssente, olina mugongo gwo kanate n'omugongo gutandise okunafuwa. Akulekawo n'afuna omuntu omulala. Bajinguwe bati abalya emirondo gye bali. Social media ekabadde kirina okuggwera. Laavu oba yatandikira bwetyo. Laavu ya social media y'ekyo bwetyo erina okuwa. Tebeekwanira ku social media. Kimanyi tebeekwanira ku social media. Nti agirimu wa social media. Kituufu. Agirimu bamuyita Zali the boss lady. Obulamu bwe bonna muntu wa misowolo. Kyali waffe namugobera ku social media. Obulamu bwe bonna yabuguza public. Zali asusse. Yabuguza public nti public alina ojjuwa buli kimu. Obulamu bwa Zali bwonna image zonna azifunako ssente. Omulaba ano ku Netflix, omulaba simanyi ku DSTV. Kwali okwo kwalya alya ku image ye yategeera ensi kiki eyagala. So muganda wange twenenya Zali twenenye ng'abasajja abaafuuka abakazi mu maaso g'abakazi. Mbuulirayo bakazi bameka b'omanyi aba Shakib? Nkuwadde general picture.
nze kuba Sakibu simwinako buzibu anti njagala nze tutunuulire nkuwadde ekintu kimu teri nkuwadde ekintu kimu muganda wange nkuwadde ono ekintu kimu. mubi nono mubi Nkuwadde nono ekintu kimu mubi nkuwadde ekintu kimu omukazi ng'akusinga essente Mhm. ennyingiza aba akusinga amagezi waddembe okukukyawa wonna wayagalira okukukyawa byo bya ddala gwe wotunulamu n'olaba ebiki bino yamugobye byaddala yamugobye oyinza okusanga kati yasayinizeyo n'omulala si gwe gusoose okumugoba Mm. naye kati biri biri siriyasi ate Azimba Shakibu yandibadde n'atafuka mukazi n'akola atya yandibadde asirika busirikisi n'amusiriikirira tannayogera omusajja tali ku social media ono nedda muli ku vidiyo enkadde ze muliko kale n'essimu gye wawuliddeyo essimu yadda kati oba vidiyo nkadde oba kiki omukazi wakukyawanga tolina kweyisanga mukazi olina kukimira ng'omusajja nti katonda yatutonda nga tetulowooza nga bakazi nti omukazi alina okunoonya engeri ensi gyemukwatibwamu ennaku ffe tulina okunoonya engeri gye tuva mu nnaku eyo ne tuyimira ng'abasajja kyova atuyimirira ne tumala ne tugwa omusajja katonda yamutonda n'omwokya asigala ayimiridde bw'ati sikigezesangako kati nze naye nkigezesaako nkimanyi oyokyako omuntu nakirabako nga bakikola nkimanyi sajja asigala ayimiridde bw'ati bino annaye lowooza relationship y'amataala nayo mbi muntu olina okugyegendereza ennyo yakomyewo oyo simanyi nze okay so that is life tukwana netusuubira nti love ejja kubeera ya nungi neggwera nga si nnungi kituufu tukwana ebintu nebigana okutambula the best way moving move on through the moving on through the process you get healed you find somebody who can love you the right way you deserve ani abadde agatta ku munne ennyo zali abadde agatta ku munne ennyo atya Shakibu ali omumanyi Mhm. wamanyira kwani zali zali kibiki byamukoledde amutuuziza n'abalangira nga wa tomunaako tv ngali ne Diamond Platinum brand yolira gwe baleeta temutyobola temukola ki temunafuuya nnyo Shakibu osinze tetuli nkubuuziza nti Shakibu ali omumanyi nogamba nedda nali simumanyi wamulabya kwani zali Shakibu Brand essaawa zino Shakibu Brand yes oba nedda essaawa zino Shakibu asobola okweyimirirawo yekka maaso ku lutimbe katokaaba nga nnyo zali taliiwo tokaaba nnyo takaaba nnyo atulage kyasobola okukola nga zali taliiwo essaawa zino akisobola tetulina tabbu atulage ate vidiyo zaavayo dda tetulina nga tabbu akomplainingangaga omukazi tamuwa wadde bibiri tetulina tabbu mumudde nokupabuliike ne mulowooza omukazi amuwa ssente tetulina tabbu atulage sife twamutuma okubeera mu relationship eyo gye beekwana tetwaliyo kati mugamba kimbu butaagala kukola gwamanyi ffe tetwagala twayimirira oba beera nga Diamond Platinum tiyasula zali kati alina zuki oba zali zuki alina sente Mm. zuki alina erinnya zuki wakabi ate mukaana kato Shakibu oba wakano baadde bamubanja nnyo omwana bagamba mbu ebyabaana tobigendamu mukyalo ntakyazaala muganda wange ebyabaana tobigendamu tesobola kudda ku social media nengamba zali tazaala sigwakyogera that is not me public yakyogera public oba eyogedde entegeera ya public si entegeera yange Mm. ekimu ku bintu ebyannemesako omuntu omu yalangira Bina Bebe nti nno tazaala I hate that kind of nonsense okudda ku mukazi n'omutyobola ekitiibwa kye bw'oba tazaala bw'oba azaala bizibu bye ekikulu kiri nti noonya akuzaalira bw'oba olidde omuntu takalwaki nga tazaala ekikulu kiri nti bw'oba omulaba nti omuntu mukulu mwegendayo ng'okimanyi asobola okuzaala asobola otazaala kapishi kati mwe tiimu ani Shakibu temutukuba nnyo nnaku yammwe nze ndi tiimu zali gwamanya ebizibu byo tugende ku kirala yes oyogera nnyo ndi tiimu zali ye ani abadde agenda ewa munne kuba buli omwana alina amaka okakasa Shakibu asula wuwo gwomusuza kale kinaako buzibu
Sebo Sakibu yazimba. Tugenda ku kirala sebo. Tonafuya nnyo boyi wange. Sina gumunafuya. Sakibu Kizibukata ku simu. ujja kwata. Kanze kize mukamu. Kape ejja magezi ki? Tuwanga omuntu omugagga magezi. Tuwanga omuntu omumanyifu amagezi. Lwaki? Nedda abo tebawa amagezi. Jasika obumanya kye kimu kyokka gwe nga gwali eyo nga tunakutomera mukazi alina ssente oba nga musajja alina ssente manya ebintu birina wammanga lava esobola okukola lava tesobola kukola oba tesobola kukola nga tekoze ekyo kyemunyumiddwamu totunula bibyo kabeko ebirimu mu relationship ekyo munyumiddwamu kitwale kitreasuringe kapish life egende maaso. Omuvubuka afunamu ekyokuyiga mu bino. Omuvubuka afunamu ekyokuyiga bikiriwa nti omukazi akusinga obugagga tali kuwa kitiibwa. Ali kukyawa essaawa zonna z'ayagala okukyayirako. Omukazi akusinga obugagga taliyo. Omukazi akusinga obugagga talikira kumakya kukuwa kitiibwa. N'olikola otya talikuwa kitiibwa. Kati omukulu ono kyabaddeko. Ajja kukukyawa. N'omuvubuka yenna ali eyo akimanyi. Ajja kukukyawa ona waayagalira okukukyawa wajja okukukyawa oba atya ajja kukukyawa bw'ati. Ye waddembe ogira. Yes, waddembe okukukyawa luna waayagala okukukyawa. Asooka kwerowooza nga Katonda takyanzikusa mu buliri laavu yange kekomaawo naye. Naggoba togera mukola kitewe. Tebyera abagamba owaye kanjije nkulabe. Oba kankukubira essimu. Kangende ku social media mpostinge. Oba kantume mukwano gwange akugambe toddamu kunkubira. Oba kankublocking. Bwekityo ekiri laavu wetu yatuuka weebiri. Kaka baagadde nnyo abantu abalina akasente kye. Nga ndaba nga ggwe abakanga. Ate abakanga ati? Okubeera nga gye balaga okulaga ogendayo ng'okimanyi essaawa yonna omukazi layisi. Omukazi akusinga ssente waddembe okukukyawa lwonna wayagala okukukyawa. Nkufuna. Bwakukyawanga tozimba mutima tonyiiganga omulekanga n'agenda nokufokasinga okubeera gwe kikyoli. That is life. Kyo kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Obutambi bufuuse obutambi. Ensi yaffe yagwagawala. Twakoppa embeera za Amerika. Twakoppa embeera za Amerika nti essaawa zonna maama ono alaba bitundu ebyekyama tebikyaswaza. Abantu abasinga okuta obutambi bwabwe bwekyama ne bazadde baabwe gye bali. Taata baabwe gyali maama baabwe gyali tebakyalina kye baswalirwa. Because n'etteeka terikyalina gwe liswalirwa. Abakuuma amateeka batunudde balaba ensi yaffe erimu kufa. But they don't give a damn about anything. Just kye bafaako tokwata ku ntebe. Naye ekintu kitta emyoyo, ekintu ekitta generation zijja maaso. Tuba kifuddeko kikola ki? Kitandika. Genda Rwanda ote sex step yo. Bw'ojja okakasa nti ne Rwanda waliyo etteeka. Tokkirizibwa. Kati wano babutaane badda ku social media. Era nalabye ne Bianca ne bannange enseno Uganda. Mwe mutamunyamba ngenda gena nkozesa akabiina kange bakasi. Enseno erina amateeka. Bianca namulabye ku social media. Omuvubuka eyita omukazi. Kagame ensi yaffe ejjuddemu enjajja musanga ng'atudde n'omuntu influencer agoberera abaana abato ampostinge. Alimukolako interview ampostinge. Percentage y'abantu bagenda okulaba lya biscuit mukama wange. Lya biscuit. Olikiriyo okuse. Mukujjeko kati. So, ensi yaffe yafuuse nga Amerika. Etya? Walabye ekiri mu Amerika nakyo. Nti omwana yayimirira eri n'avuma buli muntu yenna ayogera ku taata we. Omwana n'ayimirira n'ata naye obutambi. Ne audience ye y'amaanyi eri mu Uganda. Obutambi mu Uganda ne butambula. Bwe butambula taata we waali, maama we waali, jjajja we waali, omusajja jjajja w'omukazi waali, ba anko we weebali. Bonna weebali. Talina gwaswalirwa. Ye yatadde buti. Yensi yaffe nti tetukyalina gwe tuswalira. Mu mutima tukyalina gamba bane omuntu ono analaba vidiyo eno anaawulira atya tekikyaliwo. Era ajja kuba mu Uganda ajje mu Uganda bamukubira engalo nga muzira. N'akazi kavuddeyo. Akazi kavuddeyo ne kagamba. Koogera. Let me tell y'all, I was already on OnlyFans when I met him. That's one. Second, we mutually agreed for these videos to be on OnlyFans. Bakkiriziganya okola videos bazikolera bafanizi baabwe. Niffe tulina ennono eno.
omwana bamuyita Mayanja yeddira Ngabi ava mu Buganda. Amanya bampita Mayanja, mutabani wa Mayanja, muzzukulu wa Mayanja. So bwanga tukyalina kyetuswalirwa Otyo ensi yaffe yeeyokedde matigga nti abaana bagenda okudda bajja kuba tebategeererako ddala. Bajja kuba bisassalala. Nosanga omukazi alina emimwa minene bulungi nnyo n'osuubira nti bannanga agera kuta akatambi. N'ata akatambi yekozeekoze nti ayagala kulaga nga walina ag'omu kisenge amangi kumbe ali ku musulo gw'atulaga. Kwegamba gwabadde musulo. Gwabadde musulo. Omukazi ajjeewo ng'anywedde ebicupa bino bina. Namayanyera wa muzeeyi, muzeeyi ono ayagala nnyo okukola ki? Ayagala nnyo Yangamba ayagala nnyo amazzi. Kati w'otuuka muzeeyi n'omugamba mpa akufukira gano mazzi ganywedde agaminowoodo. N'ogamba omwana kyankoze gaserera katuuka eri kumbawadde ku musulo. Because abantu bangi ebitundu 6 tebakyawunyiriza. Omanyi tebakyawunyiriza. Piro ze twebakakezeza fiber. Zitta obusomi obumu. Obuwunyiriza. Zitta emisomo egiri mu mitwe gyaffe. Nkufuna. Ensonga ki abantu ebitundutundu 8 bafuluuta because of fiber. Naye teri muntu akimanyi. Era teri muntu akyogerako. Kyova bajjajjaffe bakozesanga gundi. Subi. Ne sponge. Teri muntu akyogerako ne gavumenti yakikkiriza kibeerewo ekiti. Otyo. Because munaalwala amalwaliro gajja kukola ki? Okufuna ssente. Kwe Masembe tomboggolera. Masembe tugende mu maaso. Niyo kibuli Masembe nayo ne fujjo. Bakumbwa. Tembo yange togitambwa Masembe. Bagita Masembe. Tugende mu maaso. Di Masembe. Okyali ku butambi. Yes Masembe. Abaana ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyo? Yensi yaffe yeeyo. Bakasitode b'amateeka batasobola kukwasaganya amateeka. Kiba kitegeeza nti abaana tebakyalina kye baswalira n'omunene ogwo. Sokolemu mpulenge tuwulire ekirala kye yayogedde. So no, I'm not using him and I'm not using him for views. Matter of fact, when agambye takozesa mwana wa Chameleone kufuna views. Bo baatuula ne bateesaganya video zino nga bazikoledde bafaani baabwe. Because mu America oluwa ddembe okukeera ku makya okuregisteringa ku website eri 18 bakuwa ssente. Masembe kiba kibuli buli Masembe tategeera. Tukyali Katanga. I didn't know he was famous. Yeah? I'm seeing old women. N'agamba nti ye yali tamanyi nti omwana gwali naye mu buliri mumanyifu. Alaba abakadde bali ku video ze bakozi comparingako bazoogerako ffe abakadde. Old men asking for more videos of us. Ate basaba video. Bagala video endala. Watch y'all age. You guys watch him grow up very young. Nti ffe twamulaba nga akyali muto waki tusaba video ze. Watching him is weird, genuinely. So I'm gonna just consider you guys as pedophiles. Pedophiles be bantu be basajja oba omukazi asobola okwebaka n'omuntu gwasinga obukulu. Be pedophiles. Pedophiles bantu abasobola okwebaka ku mwana asoma, omwana omuto. Sugar daddy oba sugar mommy. Pedophile kati nga ggwe kwa girlfriend alina emyaka 19 oli pedophile. Yes, sina girlfriend. Ndi mu kamera. It's okay. I'm not a minor, but I look like a kid. N'agamba si mwana muto. Wadalabika ng'omuto. Ensi yaffe gye tulimu. Tematema message. Nze nsaba bannayuganda bamategeere nti omwana w'omuwala omwana w'omulenzi mukuze ng'alina eddiini ng'alina ky'asobola okuswalirwa. Ng'agamba taata w'anaalaba kino anaakiraba ate. Naye gwe tebereza jjajjaawe gy'ali omukazi, omusajja gy'ali. Kituufu. Bakojjaawe gye bali. Kituufu. Taata we gy'ali ne maama we gy'ali. N'ata obutambi ng'ali mu kikola nga tafuddeeyo maama w'anaabulaba. Anandaba atya? Kozi abeera ne maama eri. Kati twebaza maama okuza. Jjajja w'anaabulaba anaabulaba atya? Sigenda kunenya muzadde wadde n'omu. Nti ensi ya America esobola okukwata omwana omulungi ate Katonda nemufuula ekigwagwa. Kyova buli mwantu yenna azaalidde mu America afuba nnyo okukola omwana bamukomyawo ku butaka ayiga ennono y'obutaka. Naye bano baava bategedde ennono y'obutaka naye nga tebagimanyi ne bagenda eri. We ne bwe baali bano wano
balinga beeyisanga bazungu katobanenya kitono okitegeera nze kyeŋŋamba genuinely naddala ng'oli mu America komyawo omwana ategere ennono ye nti mu nnono tebalaga bwereere bwabwe ennono tebakwata bifaananyi bya bukaba biteeka ku nsi ennono olina omuntu gw'olina okuswalira oswalira ekika kyo kubanga weddira mamba swalira buli muntu eneeddira emmamba nti ab'emmamba mbamba swazizza essiga lyange lyenvamu ery'emmamba mba ndiwe mudde kituufu ku lwa Katonda n'ensi yange. Kyeya w'otunuulira famire eyo egenda kwettira taata waabwe, maama atutte mu kkooti, omwana ali ku butambi. Teri omwana kyakola nga taata waabwe tekikolangako. Sirabangako katambi ka mirikoze Tokalabangako nenkikuddiramu. Teri mwana oyo kyakola abaana kyebakola batalabangako taata waabwe nakikola. So ebya taata kumutta biki tuyogera gasiyawo ekintu kireke nga wekitambudde tutaase ku baana batali bamanyifu tubagambe okuta obwereere bwo ng'oli mukikola n'omukazi kibi baako kyosaalirwa. Ennyaanya emu tugiggyeemu tutaase ennyaanya endala. That is it. Ne wiiki eno nga bususse yensi yaffe abaana b'e Uganda batadde kumukumu. Ensi yaffe awemula ajja kutuula ne kuliko n'omukyafu awemula ajja kutuula ne president bamuyita Kirabo yasomeranga ku Baptist yabadde mukyafu yasomeranga ku Baptist mu Makindye Ssaabagabo. Kyolina okumanya awemula yatuula ne president eyeyambula goba RDC. So yensi yaffe bwe tuwetambula tugikkirize tugeye Mukama Katonda oli bw'otuusiza okukyusa ensi yaffe bambi tukusaba otuwa omukulembeze oyo anaateeka ennono mu baana baffe tugenda okuddamu okuzaala. Bona tewali nga olaba ani yadda mu kifo kya Lokodo saagala kumanya nkugamba abamateeka gandi bo tebabiraba. Bw'ogamba nti abamateeka tebabiraba kwata video gambe nti ngenda kutta aba first family bonna bajja kunoonya bakuteeke bakubuuze ogenda batta batya. Bino by'okuwemula tebibalya tebabinaako buzibu. Bo balowooza entebe yesinga obukulu ne baleera nti emiti emito egy'abaana abasigadde ensi beeri mu kuwemula gyekisinga amakulu. Yesebwe tumalirize ne mukwano go Shiba Kalungi nti kkooti yatandise Jeff Kiwona mulako ng'asasula oluyimba lwe bayita Nyambula naye ng'asasula ekigambo kyokka Nyambula emitwalo 7 ng'asasula ekigambo kyokka Nyambula emitwalo 7 n'agamba na nnyina Nyambula banenze nze njagako kigambo kimu kyokka Nyambula ebisigadde bitompa emitwalo 7. So Shiba Kalungi kyekiseera ategere what is copyright. Bono yajja mu Good Life nga vaccine Katono ya just yamuyambako buyambi. Ekikulu nkiri nti Shiba talina kiraga nti ennyimba zize okuzimba tekikufula nti oluyimba lulwo otyo okulugula n'olu-owninga n'olukola buli kimu kyekiraga nti oluyimba lulwo. Shiba alina neighboring rights azigumire afe nazo oba si kyobanga azaagala atuna Jeff Kiwa wansi amwe biliyoni emu oba miliyoni zonna zibateesa ennyimba azezze because alina ssente. Yaman kino kyennyini gye bayita ekyatukako ne ku Diamond Platinum ne Harmonizer yamugamba ennyumba gwe ddembe genda naye ennyumba zange zikole zireke zokoledde mu gundi oba ozaagala nsasula. Harmonizer n'amusasula kyatuka ne mu Nigeria abava mu Mavins bonna nga beekyanjaga tuwe ssente zaffe gwe twala ennyimba zo. That is it. So si kipya kibadde omuntu alina etteeka amanye etteeka basaba copyright kati batagenda ogikungulamu. Yesaawa tumalirize ne muyimbi waffe ekikola kye yakoze ani Joshua Baraka ekyaki tate bambi awumule mirembe yafa ne mukuziika yagobye bannamawulire nabagamba temukwata Joshua Baraka we bali nnyo taata wange bo bali nnyo goba bannamawulire bannamawulire tetukyalina nsonyi n'awantu awandi badde ekintu ekiyitibwa last respect twagala nnyo okukererawo kunoonyezaawo likes views. Big up on yourself Joshua Baraka kyakoze kirungi nnyo okubagoba abaana abadde basusse okukwata emirambo mususse nnyo okumanyiira abafu n'okweyisaamu nti gwe buli wamu olina okugyawo views. That is not humanity. Omuntu afiirira taata we muwe respect eyo gwe singa bakeeramu nti ne bakwata omulambo gwo
osokubeera musanyufu. Big up Joshua Baraka. Yakoze kyakabi. Tute ne mukwano gwo. Anti bonna kati story simera lwaki interview eno etambulidde nnyo mu mikwano gyo. Mukwano gwo bamugobye. Amoti. Mbu asusse okusumagirira ku mpewo n'okwosaayosa. Otwogerera ku biitika. Radio si ye. Era Amoti si munene okusinga radio. Radio yaddembe okusayininga omuntu yenna gweyagala okusayininga. Radio yaddembe okugoba era kyakulamu mulamwa. So si yasoose si yasembyeyo gobagobe ku beat. Just kiri kimu kyokka agenda kudda ate engulu. Because Amoti comedian. Amoti amaanyi ge gonna gadde ku radio tegadde mu comedy. Era comedy radio ebadde etekamu sente. Kyogamba radio ebadde feedinga comedy. Yes. Amoti program eyo sabadde ku muzito ku yo. Toyeri muntu muzito ku program. Okay. Baddembe kugoba ne batekawo omuntu atina akusinga $150,000. Ne yali kusimba twalowooza nti omuzito nnyo ku program ne baleeta abalala n'agikola bulungi. So towefunanga omunene okusinga company gy'okolera. Oli munene ng'okoze company eyiyo. Bw'atyo olina company eyiyo oli mutono. Sijja kwogera Amoti kyali wange. Sijja kwogera bingi. Muganda wange yonna gy'oli eyo. Fuba nnyo okulaba nga tebakukozesa nga gwe weekozesa. Fuba nnyo okulaba nti gwe manager w'obulamu obwo. Era Katonda baakuyambe n'akuwa ssente zikuume nnyo zireme kuggwako. Kubanga abantu b'ennaku zino bazibu bakwagala ng'oyina oba toyina tebajja kukwagala. I salute you. Twale ne jingu ku kamera tusinkana omundi omulala inshallah. Bino bikyate. Kano katabo kakwalagala ku ttaka. Bantu bangi nnyo batunze ettaka naye nga tebamanyi kintu ki kibayinza okukkera mu makya okujja mu ttaka. Kagenda kuba kagenda kufuluma anytime from now. Akatabo kano tujja kubabulya ebisingawo. Anytime from now. Inshallah. Jingu kasita abeera ku kamera. Sinkana omundi omulala mashallah mubeere bulungi mweraba.